muwala ono ali omu ku ba tiktokers besaagala ku app kuno n'obulamu bwange bonna. Talina kye yankola naye just andabikira bubi. Andabikira bubi. Ekyokubiri, alaga nnyo nti ali bulungi nnyo. N'akozesa abalala ensobi. Ezo ensonga nno bbiri ezindeetera obutamwagala. Ate ogutali musango gw'amwagala sikuyinaako buzibu. Kati okuvayo ne mukongratulatinga okubeera nga boyfriend we yamukoledde ka proposal ak'ekinaku. Ak'ekinaku buno obumulinga bubale awo ku Meeza biki ebyo n'akaweta aka layisi lwakubanga nti omuvubuka anoonya obubuddamu. Embeera gy'alimu yeeraliikiriza, kavubuka nako wadde kalungi naye kaavuluka nkupe. Abaana bawala yonna gye muli gano mbawaga bwereere. Obulungi bw'omusajja tebusasula bills, tebusasula school fees w'abaana. Mulekeraawo okubeera mu buzigo bwamwe n'obuvubuka obunaku obutalina future. Akagenda okufunisa olubuto kakulekewo nga Arafat bwe yalekawo Nazuwa Shami. Banange lwaki temwezuula? Lwaki mubeera nnyo so excited? Lwaki muli ku pressure y'okwagala okufumbirwa nga n'abaakusookayo ge bakaaba ge bakomba? So okuvaayo ne congratulatinga Phoebe. Namukongratulatinze kubanga endabika ya Phoebe yeeraliikiriza. Entunula ya Phoebe yeeraliikiriza. Phoebe atunula ng'ekiwuggulu. Phoebe mubi. Phoebe muddugavu. Alinga yirizi. Kati Katonda bw'aba yasobodde okumuwa akavubuka wadde Kanaku okumuwonya okubeera obw'omu, nabadde ndina okumusanyukirako. Nabadde ndina okumusanyukirako. Yalesewo baanalungi bw'oku app kuno munnange. Obubi Phoebe bwaliko. Phoebe nga tali mu filita w'omusisinkana odduka. Nze Phoebe mulabanga kikanga baana. Si mu bubi. Naye gw'amwagala sikuyinaako buzibu. Nze just simwagala. Ate talina kye yankola. Ogutali musango buli omu nakikola ki.